bwe mutaleka ggwanga kukyusa biyinza mu birembe nga bannansi beetwatto obuyinza obwo. One, mugenda ku luzinga buli property eri mu Uganda. Mugenda ku luzinga buli property eri outside Uganda, including Africa and in the western part of the world. Lwaki? Time bwejja ng'obuyinza bubaweddeko, omuzungu n'omuwala bagenda kugamba, you know what? According to the international laws, I'm very sorry. I'm very sorry. I can't host you. And whatever you are asking for right now, everything is invalid. Because the new government in your country is having here an embassy, is having consulates. They are going to start questioning us, our involvement in the previous regime. So we are very sorry. Sente ziri ku offshore accounts zamwe zonna. Zijja kusizingibwa. Nga temuyina access wadde funa ekikumi. Ate fane enough temusobola kudduka na boxes za sente mbuuza lwaki. Ensi zonna zina financial control units as managing ensimbi ku point of entrance nga n'amateeka gali genu gaga nti oteekeddwa okuyingira mu nsi yonna n'omutwalo gwa ddoola ogwo ng'ate omaze ogwangirayo ku migration n'obaganzire sente zino ziri mu kubanga amateeka g'ensi yonna ensi ezimu zikoma ku 5,000 endala ku mutwalo. Bwe munaamudduka mugenda kuyisawa sente ezo. Mugenda kuyisawa sente ezo. Mugenda kuyisawa sente ezo. Tewali. Kitegeeza sente ze muyine Kenya, ze muyine Rwanda, ze muyine zonna zigenda kubeera freezed kubanga temukozesa bwongo. Mobutu Sese Seko was a banka. Kiki yaleka ku nsi? Buli kimu kyagenda. Mugabe buli kimu kyagenda. Bashir wa Sudan buli kimu kyagenda ali mukomera. Gaddafi buli kimu kyagenda, talina kyalina, buli kimu kyagenda. Ne muganyo okukozesa opportunity. The moment you start to dictate banna Uganda batukoye accept bakoye togenda bafugiza mundu mpaka. Tune ekiri Kenya abalonda luto bamwefulire bakyamwagala. Kitegeeza the moment you lose the moment you lose the love and credible oba credibility eri abantu abakulonda oba oluzinze buli kimu. Kati lwaki mutta abantu kubanga muli mu fear temumanya ani yani. Buli agala okubanga amanya mutabusi temwagala abantu boogera. Ask yourself, bwe mbange gwanga muga nti muli bannansi lwaki omuntu avaayo kubuuza ekitufu mutta ate akola ekyobusiru ne mwa protection. Nkubuuza lwaki abuuza ekitufu mutta ate akola ekisiru gwe mwagala ne mwa protection. Gwoze gwanga ligenda kubeera mu bintu bya kisiru mpaka abantu bali mu diaspora maze emyaka n'abadduka eggwanga mini awambye abalanga obota wambire baka katudduke Uganda osanga bwe litera tulidda ebyali mu 7 ebyali mu 6 ebyali mu 5 mu 8 bye biri wono okusinga wo. Mwemuloze gwanga ligenda kubeera mu ejenta tampaka mwali mwagala mwagenda kumwalwanirira ki.